Hoima Stadium lero gye nkuleetedde anti okimanyi mbanyingiddewo Mr. Smiles ne information ekwata ku bintu ebyenjawulo mu ggwanga lino. So olwaleero njagala tutunulire Hoima Stadium. Ekisaawe kino kyazimbiddwa era nga kya mulembe nnyo. Abangi mwakirabika mubadde temunnakiraba. Sonzize nkikutemeretemere nkikumenyeremenyere okitegeere bulungi. Kakati ekisaawe kino oyinza okiyita a 5-star FIFA certified hybrid pitch. Kikyentegeeza mucho ekisaawe kino kya certifyingidwa FIFA ne CAF okubanga kiri ku mutindo ogw'ensi yonna. Omuddo gwe basambirako omupiira abamanyi ebyomupiira mubitegeera hybrid. Yes, omuddo kika kya hybrid. So nga ekisaawe kino kyaguddwawo ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba 2025. Omukulembeze w'eggwanga Uganda wamu ne mukyala we Minister wa Sports, yes, be bakiguddewo. Well, ekisaawe kino kyazimbiddwa company emanyikiddwa nga Summa Construction International era nga company eno y'abasajja bataki. Omulamwa gw'ekisaawe kino okutandika kwa byonna kyazimbiddwa nga kye kimu ku bisaawe ebisatu ebigenda okukozesebwa mu AFCON w'omwaka ogwa 2027 oba gw'oyinza oyita CAF. Well, ekintu ekirala kyenjaga otegere ku kisaawe kino nti bakizimbye nga kinene ddala era nga kina capacity etuuza abantu 2,000 mirambirira. Yes, emitwalo gigenda kuba 2 nga kijjudde bugule. Ate emabbali waakyo waliwo kye bayita Indo Arena oba akasaawe akatono akakiri ebbali nga ko katuuza abantu 2,000 bokka era nga kano kakozesebwa mu mizannyo egy'omunda nga tennis, volleyball ne basketball. Well, ekisaawe kino kirina ekintu ekyenjawulo ekirala ekikiriko nti tekiriimu kisaawe kya mupiira kyokka ne mulimu n'ekye bayita running tracks we baddukira emisinde. Kisobola okukozesebwa ku mupiira then n'emisinde. Then ekintu ekirala ekikiriko ky'oyinza okugamba nti kyanjawulo kyateereddwako swimming pool. Wano eno swimming pool esobola okukozesebwa ku bazannyi, yes, bwe baba nga bazze okukozesa ekisaawe kino. Kakati njagala omanyi nti okuzimba ekisaawe kino oba construction yakyo yatandika mu August wa 2024. Yes. Era nga kyalina okumalirizibwa mu Desemba wa 2025 naye abasajja bano bakozesa obwangu badde tebunnalabwako mu Uganda wano ne bakimaliriza mu October wa 2025 ne kikifuula nti bakimaliriza myezi 13 gyokka okubanga kiwedde era nga kiri ready okutandika okozesebwa byekino okozesebwa. So njagala njogere ku ebyenjawulo ebikiriko oba key features byolino kitegeerako. Ekisaawe kino nga bwe nkugambye kituuza abantu 2,000 miramba. Yes, abawagizi 2,000 bagenda kubanga bakiyingira okuwagira emipiira eginaazanyirwangamu oba emisinde. Ekisaawe kino eky'omupiira kyo kyennyini obugazi bwakyo ng'ogyeko abantu bwe batuula kirina meters 68 era nga side endala kiriko meters 16 eza hybrid turf. Abamanyi akapiira muba mumanyi kyentegeeza. Kuliko running tracks abagenda okudduka emisinde emizibu bagenda okubanga baddukira. Well, nabagambyeko nti kirina ne Indo Arena. Indo Arena eno eyina seater capacity ya abantu 2,000 bweziti. Yes, kijaba kituuza abantu 2,000. Bwe weeyongerayo ku birala ebikiriko kirina VVIP ne VIP lounges. Muba mukitegeera abalina mu kasente kyomanyi kitegeeza VIP lounges abagagga banagwedda we batuula nga balaba emizannyo eginaabeera mu kifo kino. Kirina kye bayita VAR room, virtual assistant referee abakapiira ekyo mukitegeera bulungi. Kuliko VAR room, yes, kuliko media conference room wana bannamawulire we batuuza enkiiko zaabwe nga boogerako n'abazannyi nga boogerako ne abaddukanya emizannyo wamu n'abantu abalala bonna. Well, kirina kye bayita media gallery, waliwo kye bayita media gallery. Yes. Kuliko offices ez'enjawulo bataddeko offices za FIFA ne CAF nti singa abakungu okuva mu bitongole bino baba bazze balina office mwe basobola okutula ne baddukanyiza emirimu gyabwe nga waliwo emizannyo gyonna egigenda mu maaso ku kisaawe kino. Nga tweyongeddeyo ku busengo obuli ku kisaawe kino kuliko obusengo obw'enjawulo nno ate nga buwerako obukozesebwa nga dressing rooms z'abazannyi wamu ne barefali. Yes, kuliko dressing rooms z'abazannyi ne barefali eziwerako ezikozesebwa nga waliwo emizannyo egigenda mu maaso ku kisaawe. Bw'ofuluma wabweru w'ekisaawe kino tukina parking ate nga munange nene era nga ngazi ddala. Parking eno esobola okwaccommodatinga emmotoka 839.
yes emmotoka 839 omulundi gumu parking eba nnene nnyo ekisaawe kino njagala nkutegeeze nti kina elevators 8 yes elevators 8 nga zino nno zigenda kuyambako oba abamu baziyita lift yes abamu baziyita elevator bala lift zigenda kuba nga ziyambako okutwala abantu waggulu eri mu VVIP lounge wamu n'abantu abaliko obulemu batasaa kulinnya madaala zigenda bazibayambako kubanga zibambusa waggulu w'ekisaawe. Kakati ekisaawe kino obadde weebuuza ebyo byonna ebikiriko kyamazeewo ssente mmeka okubanga kimalirizibwa okuzimbibwa. Ekisaawe kino kyawemmense obukadde bwa $129. Obukadde 129 obwa dola bwe kyamazeewo okuva ku musingi paka lwe kyamaliriziddwa kosa n'ettaka kwe kyazimbiddwa byonna byamazeewo obukadde bwa $129. Ekisaawe kino njagala okutegeeza nti kisangibwa oba oso kisisinkana mu Western Uganda mu ggwanga lya Uganda era nga to be exact kisangibwa mu division gye bayita Mparo. Yes, mu Hoima city kibuga Hoima era mu sub-region eyitibwa Bunyoro. Muba mukitegeera bulungi awo Abanyoro mbalamusizaako nnyo. Kakati nga tweyongeddeyo maaso ekisaawe kino njagala nziremu nkutegeeze nti kitudde ku bugazi kyonna ewamu ng'otaddeko the stadium ne Indo Arena kosa parking n'ebisigadde byonna awamu ekisaawe kitudde ku bugazi bwa yika 3.9 nga yika 10 ku zino omwami gwe bayita Dr. Rujumba ye omusajja w'e Bunyoro amanyikiddwa nnyo Dr. Rujumba omugenzi kati yawaayo yika 10 buyika 3.9 yika 10 endala ne zigulibwa okuva ku estate y'omwami ono era kumpi awo wennyini. Yes, kakati yika 14.9 ezisigaddeyo zino government ya Uganda ng'eyita mu National Council of Sports yazigula era ng'ezigula ku mwami ono. Mukitegeera ekintu ekyo. So bwe tugenda maaso nga tweyongerayo construction ne development y'ekisaawe kino kyazimbibwa kitya era kyazimbibwa ani nga bwe nabagambyeko nga ntandika mu introduction yange ekisaawe kino kyazimbibwa contractor ayitibwa Summa International Construction Company. Yes, ate nga kyamutwalira emyezi 13 kubanga akizimbye okuva ku musingi paka ku block erisembayo era nakikwasa government ya Uganda. Kakati no mu kuzimba kwakyo omwami ono oba kampani eno eya Summa International yakozesa abakozi 25,000 abakozi 25,000 bebaweebwa emirimu ku kisaawe kino okubanga bakizimba era bakimalirize mu myezi egyo 13 gye bakozesa ng'ate ekisinga okubanga kisanyusa nti abakozi 2,000 baali bana Uganda era nga bana abaffe bawano bebakola ku kisaawe kino then abakozi 5 abasigadde bava bweru bakugu okuva bweru bajja okuyambako kubanga omulimu luno gutambuzibwa. So ayagala otuuka ku kisaawe kino ojagenda mu kibuga kye bayita Hoima city mu Western Uganda gy'ogenda obanga osanga ekisaawe kino. Alright, nkwebaza wenna agyekumiddeko kuva video eno wenagitandikidde paka essaawa ya kaakano. Kakati munange gwabadde tannaba subscribing mbadde nkusaba subscribing such that ofuna videos nga zino ez'omulamwa era eziri informative. Yes, sharingira muno oliking era teekako akadaawo such that wentekayo video obeera ogifuna era ng'ogifunira ddala mu budde.